Mwana gwe Futu Soja yanzina ebinyuma abo abaddukira ku mmotoka ya pulezidenti. Obwana buyina emikira egiwooma ate nga gyakula ne giwola. Mwana gw'enkunyumiza ki? Wuliriza, yansanga ndiko omulimu ate n'ebbanga lyali ligenderedde nga sizinibwa. Okimanyi nina omwami, nina omusajja wange. Mu kusooka yanzinanga bulungi nga nnyumirwa. Baali bakuzineeko n'onyumirwa. Omwami wange ng'anzina bulungi nga tamalirizangako nga nze sinali musooka okumala naye n'alyoka mmala kwegamba nali mwenyumirizaamu nga nzina biri ebituufu, buli sitayiro zonna ne tuzikyusa ng'omusajja azina. Naye gye buvuddeko awo yatandika mpola mpola okuzina kumulemerera nga n'okuyima kwa lutalo. Lwaba azinyeeyo azinayo kamu bwe kati n'agwa eri. Kyenava mubuuza nti mukwano, watandise obwenzi? Ojja okkuse maama bw'otuuka ku nze n'ogwa nga muyombesa ggwe. Anti okimanyi omulimu ogumanyi oyinza n'okkuba omuntu. Mu butuufu teri kinyiiza ng'ekyo, omuntu n'akuyimisa n'akuromansinga bulungi. Oluba okuyingira bw'ati omusolo ne gweveera. Bannange teri kinyiiza ng'ekyo. N'olongezaako ng'ozookose buddemu ku maanyi nga munuuna ensigo, nuuna omusolo, buli kimu nga nkikola nga ngutikako ne mabeere akuziniremu naye ndabe ng'akola ki? Adda engulu. Omwami yalema. Naye ng'ate bambi nze omwami wange nali mwagala anti ebiseera biri yanzinanga bulungi. Kyenava mugamba nti omanyi tunoonye obuzibu kwe buva batekubba nga waliwo ki? Waliwo obuzibu. Kuba yabikolanga bulungi mu kusooka. Awo we tukizuulira nti ki? Nti alina obulwadde bwa sukaali. Obulwadde bwa sukaali mbu bwatuuka ku siteegi eya waggulu ne bumuggyako amaanyi g'ekisajja. Kati bwe tutyo we twajja tutambula nga tugezaako okufuna eddagala ng'era bwe mulinda naye akola atya? Awone nziremu nfune ku ssanyu, tufune ku ssanyu ly'omu kisenge. Ekiseera kyatuuka nga takyayimirako ddala. Kati nga lwemba nnyimye akola atya? Angwa bugwa ebbakuli n'adda ku bijanjaalo n'abizannyisa n'abinuuna, nanuunanuuna enfuli zonna terinzikakkane kubanza mmanyi bwe mba nnyimye mba njagala. Naye era mu butuufu tebirina kye byankoleranga. Olulimi lwali teruntuuka nze nga njagala mukira. Omukira omanyi gw'omusolo toyinza kuguvaako. Tosobola kuva ku mukira nze nkugambye, mpozzi nga tumanyi bwe guwomba. Kati lumu bba wange yali ku mulimu ne nteekamu firimu, omanyi tubeera ne busidi bwa firimu awo. Ne nteekamu firimu ndabe nga kafirimu koogerere bulungi naye nga kalimu obusengo, nga kalimu obwenzi. Mwana gwe kafirimu kannyimisa nzenna ne nnyima. Naye bwe najjukira nti bba wange takyasaza, gamba owaayi ebinnyimisa kambireke. Gwe mulundi ogwali gusoose okuyima bwe ntyo nayimira ddala nno. Era nagamba kankyuse firimu gye ndaba, nteekemu firimu y'ebyentalo, nteekemu ekikomando, nteekemu abo abeekuba nga bataliimu fiiringizi z'okweyimisaayimisa. Obudde bwali bugenderedde, ssaawa emu ssaawa bbiri ng'emana yonna ngiwulira etujja bitya. Naye neegumya firimu ne mbivaako ebyokulaba firimu ng'emirembe gimbuze. Era nanaaba amazzi agannyogoga ne neebaka. Era nagenda ozzuukuka okuggulira omwami wange ng'akomyewo, ng'omulimu gwawedde dda sikyawuliramu yadde. Omwami yadda ne twebaka. Kumbe enkeera waliyo politikolaale. Omukulembeze yali alina gy'agenda okuba laale, ebyo ebyobufuzi. Pulezidenti nina okugendayo mmulaba. Era ne bba wange akimanyi, nze ku politikisi nfiirawo, ku pulezidenti nfiirawo. Akimanyi bulungi. Era nze
pulezidenti wonna wempulira nti agenda Mulaali mba nina okugendayo. Njagala pulezidenti n'omutima gwange gwonna. Era waaliyo political rally eyo mu Eastern Uganda nga wala nnyo, naye nkulaga naye n'okugenda. Ne baawange akimanyi, akimanyi sisobwa ebyobufuzi, akimanyi nfiira ku pulezidenti era waali wemba njagala mbeere. Wadde tamumanyi naye nze muwagira era nfuba okulaba nga mpuliriza nnyo era nkola ebyo pulezidenti by'alagira tusobole okununula ensi yaffe. Tuve mu buwambe. Kati bwe nti obudde we bwakya, nagamba omwami wange nina okugenda eriyo political rally. Kati omwami wange yagenda bugenzi okukola, nze nange nensimbula ne ngenda Mulaali. Kati bwe natuuka mu kifo kampeyini we zirina okubeera, nakeerayo omukulembeze atusangeyo tumuwagire. Twabeerawo awo ne tuwaga ne tuyimba nga tumulindirira. Twali tuli awo n'atuuka. Kati bwe yatandika okwogera awo nga tukuŋŋaanye nnyo, waliwo omuvubuka eyajja nga mulaba ddala fuutu sooja ayambadde byennyini ebyabafuutu sooja bye bambala, nga yenna aliko akafuufu kamubunye nga bw'obamanyi anti bajja baddukira ku mmotoka. Kati awo yajja n'ansalako, yasimbira n'aŋŋamba comrade ng'olabika bulungi, ng'onyumye. Nali nyambadde bulungi bino bi ovulo ezo muzitegedde ezo ez'abalwanyi, nga yonna enkutte ng'amafiga gonna galabika, nange ngeewulira natungisa eri entuuka obulungi ejjayo bulungi ebintu era nga nkimanyira abantu baali bantunuulira bati akiraba nti mbakuba. Bwe yaŋŋamba nti nyumye nnyo koze munnaaye bya bulijjo ko ye nti nkiraba gw'oli munyirivu. Naŋŋamba webale kwagala nsi yo, webale kujja mu bintu nga bino konze kale ensi tulina ogirwanirira kubanga tulina okwejja mu buwambe. Alabika muli yali anneegombye naye nga nze ndowooza munnange comrade tuli ku byankyukakyuka nga sirowooza nti mwaka akaseera ayinza okuneegomba, naye era teyali mubi nange olwamutunuulira nafunamu ebirowoozo. Naye alabika bulungi wadde yali abunye akafuufu naye yali muvubuka w'amaanyi ng'alinamu ekiwago kye nga muwanvu ate alabika bulungi. Olwo sipiiki zigenda mu maaso ng'abantu tuli bangi tukuŋŋaanidde wamu bwe tuti ku zero distance nga twenyigiriza, ng'olwo oyandi mabega ng'era fulaayi ye ngiwulira kabina kange. Vibe yali y'amaanyi nga bwe tuyimba tuyimbira kandideeti waffe daadi 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 daadi. Munnaye byannyumira kuba buli bwe twayimbanga ne tubuuka nga ku fulaayi ye mpuliramu ekintu ekikaluba nga bwe kinkoona kabina ng'ate mpulira bulungi. Jjukira omwami takyanzina ng'ate yesterday but one naye nalabye akafirimu kali ak'obuseegu akansiikuula feelings. Kati tuba tukyali awo nga tunyumirwa vibe zaaleeta poliisi, Uganda poliisi ate teyatukasukamu tiyagaasi ne tubona emiwabo abantu ne beetomeratomera awo. Naye omanyi ekyaddirira poliisi bwe yatandika okukasukawo tiyagaasi nga butugwamu awo abantu ne beerinnya nze omuvubuka yansitula kyalina amaanyi yankwata bw'ati nansitula ne tudduka nga nsitudde. Naye olowooza nawulira ntya ng'omuvubuka ono ow'amaanyi ansitudde mu bbanga bwanzirusa anjigye eno ewali abalabe bano abapoliisi. Nagamba omuvubuka ono nga wakisa nga mpulira ekyejo anti nali ndudde ositulibwako yansitulanga kabebi nawulira bulungi nga nina ekyejo ne mugamba thank you for saving my life. Olwo nanyigamu awo nagamba eno ensonga lwaki tulina okutereeza eggwanga lyaffe bino tebirina bbeerawo ebiti neyeecwacwana nze nno nga binnyumira
Tetwasemberayo, poliisi yali tetwagalawo awo, ne tugenda we baali batwagala. Kampeyini ne zibeera awo eri mu kisaawe poliisi we yali yagala tubeere, ne tugenda eyo. Naye olw'eggulo nga kampeyini zinaatera okuggwa ffenna tudde eka, enkuba yatonnya. Ate pulezidenti alabika alina omukisa. Omanyi nti bw'agenda ewantu enkuba etonnya, ate enkuba bagamba kabonero ka mukisa. Enkuba bwe yatonnya amakubo gonna gaafa, si ge g'ettaka. Twali eyo munda mu byalo, amakubo gaaseereraseerera, ne tubanga okudda ate eno ewaffe e Kampala kizibu nnyo. N'emmotoka za bulumi, booda nazo tezikyasobola ttambula, amakubo mabi. Ng'emmotoka za kusindika kwegamba ate okudda eka bwali buzibu bwennyini. Era omuvubuka Saamuta, ako ke yali asitudde ne tudduka abapoliisi, nasigala ku kidoo kye kuba munnaye nali simanyi kiddirira. Olwalaba embeera eri bw'etyo nga n'enkuba ebitonnyeemu amakubo gonna egasse, yaŋŋamba nti olaba otya bwe tuyiye tugenda okusula, obudde buzibye, ate eby'entambula tunaabiraba nkya kubanga olwaleero tetujja sobola, amakubo mabi. Nange nakitunulamu nga kituufu. Kyeyava agamba tugende wali tufune loogi tusule omwo. Nze saafaayo, nakkiriza tugende tusule ffenna. Nze ng'era nsuubira talina kyamaanyi kyagenda kukola kubanga comrade, okitegeera, tulwanyisa Nakyemalira eyo tetubirinako, tetubirowoozaako. Omulamwa gwa Nakyemalira nakuvuunika gavumenti ye. Nga bwe ndowooza munnaye twagenda ne tufuna loogi ne tugipangisa, gyali tebagiseera nnyo. Twayingira, kale natyamu okusula n'omuntu gw'otamanyi. Tutuufu kyantiisa naye tewaali option. Ekisooka amakubo gonna gaali gafudde, emmotoka tezitambula, nga we tulina ossula. N'okusinziira bwe nali mulabye teyali muvubuka mubi, nali nsiibye naye mu kampeyini wonna nga andaga si muntu mubi bambi. Naguma ne tuyingira mu loogi yaffe gye twali tumaze ossasula. N'abalala bangi baapangisa awo loogi eziriraanyeewo, abalala abaali basula okumpi ne bagenda ne babasuza bwe bityo. Tebyali byangu. Ate nakye neerabidde, okimanyi nti enkuba bwe yatandika okutonnya yakwata ejaketi ye n'agimpa ng'empewo nnyingi. Kati omuntu ng'oyo ako kakeeya nali ndudde okukafuna, era kye kyantengula omutima ne ŋŋamba omuntu ono alabika si muntu mubi. Kati bwe twatuuka mu loogi munda, najjamu ki ovulo olwa nti tugenda okwebaka. Nasinza kwebaka ate mu kiovulo kye twasiibye tutambuliramu tutuuyaniramu. Ate loogi z'eyo mu kyalo okimanyi teziriiko na biyigo. Tekwali biyigo, buli buloogi bwali bweri munda mu kyalo. Just kujjamu bujjangoye ne twebaka. Kati bwe bajjamu ovulo, munda nayinamu ekipale kyange kiri awo, nga natambula engendo empanvu. Nkwata ekipale kyange kibbokisa, kiba nga kibbokisa ne nkisuulamu munda. Nembeera seefu kubanga simanyi kiddako. Naye olwajjamu ovulo bwe nti, bannaaye omuvubuka ayogera ebigambo, leka mpaane, naawaana hipusi zange, naawaana akabina. Ne mulaga nti siri interested, saagayira ddala byayogera, era si binyumiro, naye nga muli munda. Nali mpulira nga ntandise okugira nange ndi muntu. Nali nsiibye naye ate nga muvubuka mulungi wa mifuupi. Bw'ati yenna ng'alabika bulungi, ng'aliika. Ate yali yandaze dda omutima ogw'ekisa okuva obwedda. Kyeyava asembera natandika okunkwata ku mubiri, nampaana nga wakula bulungi, biki. Amangu ago naye najjamu engoye ze, nasigala mwandaweya, nansemberera. Olwo naye atandise okukyamuukirira. Bwe nalaba nga aggyeemu engoye ng'ate ayimye n'okuyima, yenna omukira gumuyimiridde buti, naye nga gulimu bbokisa, tegunafulumayo. Yasembera, nanzira bw'ati emabega, ne mpulira ng'oguntu gwe
banneegobula kuyita mu bokisa gye nali nyambadde andi mabega kabina. N'aŋŋamba bannaye muwala gulabika bulungi. N'alyoka ampaana. Naye muri mutima nagamba bino byenkola si bituufu, nina omwami wange. Naye ate nenjukira nti omwami wange takyalina kyankolera yadde n'eki. Okuyima kwa lutalo kukola ki? Nange ntandika ottendewalirwa nga bw'omanyi era nange nina omusaayi. Ng'olabye ku kintu ky'obadde omiisinga. Ono ayimye ate oli tayima. Mu butuufu nange nakemebwa. Kyeyava atandika okumpeeweeta amabeere ng'ava eno emabega nampisa emikono mu nkwawa. Tandika okumpeeweeta amabeere nga bw'annywegera ku bulago. Ne mukambuwalira ne mugamba owaaye twakeeraba twerabye leero. Oyagala kunzina? Sirina kyenkumanyiiko nawe tolina kyommanyiiko. Amangu ago oyagala kundya ye mwabaaki? Ko ye nti bambi mpulira siyinza kyebeera. Kino kyendaba siyinza kyebeera. Kwesooka ontunuulire. Nandaga omukira gwe nga guzimbye bitya, nga gwonna guswakidde. Olwo nga gusiseeyo mu bokisa bannaye nga gulabika bulungi, nga munene bulungi, nga guli muyini gwennyini. Nengezaako okwekalakaasa awo nga ninga eyeegaanya. Yali mugezi naye yalemerako. Nange natuuka ne mmuleka. Ku butuufu nali neekaza naye nga nange njagala okunzina. Kati bwe yagenda mu maaso n'okumpeeweeta namuleka. Anti omukira guli gwe nali ndabye, gwe miisinga, gwe nali sikyafuna nali ngulabyeko, ate nga guno guli Promax. Olwo tukyayimiridde n'okwebaka tetuneebaka. Ndowooza naye yasoma siginoozi n'akimanya nti nnyimye, anti yatuuka akaseera waayagala akwatawo nga buli waayagala akwatawo ate simukaayanya. Kyeyava nsitula omulundi gumu n'ankasuka eri ku buliri. Jjukira kaloogi kaali kamu ng'akatanda mulimu kamu. Yankwata n'amaanyi n'ankasuka ku buliri n'ansuula okwo. Ndineeyombyayombya ojja kummenya biki? Naye nali neekaza byannyumira, simanyi lwaki byannyumira. Ate bwattu yankasuka nnyo naye kati bakkuba omutwe ku kali akadongo. Naye nze byannyumira, omanyi lwafuse kiso yanyuma. Olwamala okunkasukayo yaggyamu engoye ze zonna, si mudondo olinadda ebweru. Najja bw'ati nanneebaka kungulu. Teyamala gayingira. Omwana oli yali amanyi okuzina. Twasookera mu romansi. Yannyambula nzenna bye nali nyambadde n'asuula eri ng'ayina amaddu, nga byonna byakola binnyumira nga w'amaanyi bw'ati. Kyeyava atandika okunywegera, nannywegera emimwa, bannaye kati agikutuleko. Nakkirira ku bulago. Yannywegera obulago, yankuba kiisi ziri nga sirina we nali nzifunye wonna. Kyeyava akkirira n'adda ku mabeere. Yagenda otuuka ku mabeere ng'emmana yonna ejjudde amazzi. Ng'emmana yatobye dda, ng'entujja bitya, njagala agiyingire nga tagiyingira. Olwava ku mabeere yakkirira n'atandika okukomba emmana. Oli omuvubuka akumba. Oba abaasula mu kaluumu akaddako, weewaawo abawuulu bateekwa okuba nga baasula kasabbuuni. Kuba omuvubuka oli yangwa ebbakuli, naleekaana, nawoggana, nasikina nnyo. Era abaasula mu luumu eddiridde, simanyi oba baali bawuulu, naye bw'aba ng'ali mu wuulu yasula kasabbuuni. Omuvubuka oli yannuuna emmana, nga bw'ava ku mmana n'adda ku mabeere. Nannywegera olubuto lwonna, ekkundi n'adda ku bisaani, paka we natuuka ne ŋŋamba omuvubuka nti lwaki tonzina, yingiza embolo nzine. Naye ng'awulira ng'agamba nedda mukwano, kyali ku romansi. Kansooke nkutegeke, leka nkutegeke, ngenda kuzina tofaayo. Ekiro ekyo nanyumirwa, ekiro sirikyerabira. Omanyi omuntu okuromansinga n'omwesabira akuzina n'agaana, n'akulumya ng'akola biri ebirumya naye ate nga binyuma. Kati olwamala romansi yannyingiza omukira naye ng'aguyingiza mpola mpola.
teyasooka yingirira ddala munda. Omuvubuka oli yali mutendeke. Yasooka kuzinaazina kungulu ng'embolo ye gy'akozesa okuzannyisa ekijanjaalo n'omusino. Yazannyisiza embolo ye ku musino gwange, emmana n'etoba n'etujja. Akaseera ako sirikeerabira, nga bwankyusakyusa ng'omukono akozesa gumu yali wa kiwago, nga byankwata binnyumira. Yatandikira ddala okunzina nga bw'ayingiza embolo eri munda, n'agiggyayo mpola, n'agisonsekayo, n'agiggyayo mpola. Nawoomerwa, nalaajana. Jjukira simanyi na linnya lye. Natuuka nga nsikina Fuutu, Fuutu, Fuutu Soota. Omanyi okufumita omusolo eno wansi n'oguwulira ku bwongo. Byennyini bba wange bye yanzinanga nga twakeeraba ng'akyali mulamu. Ku buwoomi bwe nali mpulira, bba wange yakubanga essimu kuba obudde bwali buzibye. Ndowooza ng'akomyewo okukola nga tandaba anti ng'entambula yagootaanye tulina ssula. Naye nagaana omukwata, si ku buwoomi bwe nali mpulira. Nagireka essimu neevuga nga ndaba agikuba, ng'omukira gwa Photosol tegunzikiriza kukwata ssimu ya bba wange. Omuvubuka yanzina bannaye n'empuumirwa, era ekiro ekyo sirikyerabira mu bulamu bwange. Era enkeera bwakya ne twesiibula bulungi. Essimu yange yali asuze eweddeko omuliro, era yaŋŋamba bamuyita Bashir, n'ennamba ye n'agimpeera kapapula. Bwe natuuka ewaka nanoonya ennamba ng'ennamba yanguddeko. Omanyi n'ekisinzo nneeraliikiriza, Photosol yanfunyisa olubuto. Kyokka jjukira bba wange ennaku zino takyasituka, ye tayima. Photosol naye nasigazaako just linnya, ennamba eyangwako. Olubuto lwa wiikisi 2, kati bba wange atakyayima. Anaalaba atya nga ndi lubuto ng'olubuto lukuze? Photosol twayawukana, sisuubira nakuddamu mulabako. Kyokka ntya n'okuggyamu olubuto nyinza obbifiiramu. Byampoomera naye ndowooza obwenzi si bulungi.